Omugenzi kati KATO LUBWAMA abadde muzannyi wa katemba, omuwandiisi w'emizannyo, omuyimbi ate era nga yaliko omukozi ku radio. KATO LUBWAMA ono yajja nnyo okumanyika mu maaso g'abantu mu myaka gy'ekyenda. Ono yatandikawo ekibiina ekya Diamond Ensembles, kino kyali ky'abayimbi ate nga mulimu n'abazannyi ba katemba. Diamond Ensembles yazuula abantu bangi era yali nsiboko ey'abayimbi abatali bamu abajja nnyo okumanyika era bangi ne bafuna n'ettutumu. Ebbanga we lyatambula KATO LUBWAMA yakyusa obuufu ate n'ayingira ne mu kisaawe eky'ebyempuliziganya. Ono yatandika butereevu okuweereza ku banyangu b'empuliziganya era n'ayongera okubanga afuna ettutumu. KATO LUBWAMA yegatta ku radio y'obujjajja CBS FM era yakolanga pulogulaamu kaliisoliiso eyabagatta ennyo wakati we ne munnakatemba munne Haji Abe Mukiibi era bano ne bagendera ddala mu maaso n'okuttukiza ekitone kyabwe eky'okuzannya katemba. Mama nyabo! Tandi ku lunaku ng'oli musanyufu ng'owuliriza kalisoliso w'emizannyo wano ku Kyabasa nja kukyusibwako. MTN, everywhere you go. Na Centenary Bank tegeera gwe munna Uganda. Abaana mbeko kye muyiga okukola mu vacation mukole ku mirimu. Genda osome emirimu gy'emikono wakiri, genda osome computer ne mutaayayanga kikiba ne kiri mu kibuga wano. Bataya yabanya baja buli kantu abana sibe bali abaffe bafa twalinganga ku bikajja bya go n'ekifenesi naye bano balinganga ebikoko ebizungu era enkula yonna yaabwe manya abaana b'ennaku zino bakulanga ebikoko ebizungu. Omwana agenda okukoza emyaka 15 ng'omwana alinganga wa myaka 2 saati ya Rajabu ngera okulaba Rajabu yasongodde nnyo ate mwafu musi ekyo kiri mu kika bawanfu balina amaanyi basajja b'amaanyi najja omwana muto nnyo bimaze okulaba omwana alina oluwanfu. Mu 2016 ono ng'omusajja yenna tafiira ku bbala limu yegatta ku by'obufuzi era ne yeesimbawo okuvuganya ku ky'obubaka bwa Parliament mu bitundu eby'olubaga ey'omu Maserengeta n'awangula mu kalulu ka 2016 n'ayingira butereevu Parliament y'eggwanga. Yaweerezaayo ekisanja kimu kyokka mu kalulu akazzeeko ka 2021 ono n'aggyibwayo. KATO LUBWAMA ng'akadde kano ayogerwako ng'omugenzi okufa kwe kwavudde ku mutima bwe yafunye obukosefu mu kiro ekyakeseza olunaku olwokusatu n'addusibwa bunnambiro ku kalwaliro aka Santana Medical Center e Bunnamwaya wabula tiyasobodde kubeera nga asimattuka embeera gye yabadde atuuseemu. Kyategerekese nti yasookedde ddala okubika ono ye mutegesi w'ebivvulu Andrew Mukasa amanyiddwa nga Bajjo era bano babadde n'enkwatagana nnene newankubadde oluusi babadde ng'afuna obutakkaanya naye ng'obutakkaanya buno ate abantu babutwalanga ebyokusaaga olw'ensonga bano babadde ba mukwano ddala. Yogera ekitanda tugenda kukuba bannansi naawe Bajjo tukukubireko. Oyogera ekitanda wooli dwaliro kimwoli otegese Uganda Museum otugamba tujja kusaamuka tugenda okujjanga ekivulu kiwedde kati ate nkubanja oŋŋamba mate bakuwadde ekitanda. Yogera ekitanda wooli tujje ate otusirwalirako otugamba awesambu nno yalwaddemu ali ku drip kati oba Bajjo anti ogera eri ku drip tugenda nansi tugenda mukuba Doctor tugenda mukuba naawe mwenyininyini eyefudde nti alusa zikulumatu ekyo tugenda kinyalijjemu ba artist gwe bagerera ssente ani agamba Mamalu ekola emitwalo 35 mbwaggwe kyaka yakuka Bajjo kangamba embunno nze nkolera emitwalo 3 twakwenda 35 nze yampadde emitwalo 3 osanze abalogo baggwayo nze nefuna omuntu amanyi okologa musiru gwe wetaaga ebitundu by'ekyama mu kyenyi. Okufa kwa KATO LUBWAMA kulese eddibu ddene mu kisaawe ky'ebyokuyimba kussa ne katemba. Ono yazuula era n'azimba abantu bangi era nga mu bo mwavamu abantu ab'omuzinzi abagasizza ennyo industry ya music kussa ne katemba munda mu ggwanga erya Uganda. KATO LUBWAMA yafudde mu ngeri ey'obwangu ku myaka 52. Ono yazaalibwa ennaku z'omwezi 16 omwezi ogw'omunaana mu mwaka ogwa 1907. Ku mikutu gye mugatta bantu bangi babadde bamufunamu enseko ate abalala nga bamufunamu obusungu olw'ensonga alinako bangi babadde ayambalira ate ng'alinako nabo baatembeeta. Okugenda kwe kukanze bangi ate era ne kunyigiriza bangi newankubadde era muyinza okuba nga mulimu n'abo abasanyuse olw'okugenda.
yafunako n'obubaka obw'enjawulo bwassa ku mitimbagano naddala ku peegi ye eya Facebook. Wabadde nga agenda maaso n'okubanga akolera interview ez'enjawulo okwogera ku nsonga ezitali zimu, wabula ng'abadde aleka abantu bangi nga basanyufu olw'engeri gy'abadde nga ayogeramu, nga bwe kiri nti tuva eri Mukama Katonda era gye tulina okudda, naye nno bw'atyo Mukama Katonda yamujjuludde. Albayan Press.